Nkwanirizaako eyakategatako essaawa eneranga amanyi n'eddoboozi nze Ibrah Mukasa olina gy'osinziira okubanga otulaba nkugamba nti tuli Kampala luno lwe lunaku lwaffe olwokubiri ddeetu mu nnaku 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangiridde ez'okubeera nti waliwo embeera ya kalantiini era nga kalantiini ono wakukosa entambula ya lukale that is public means of transport era nga kino kitegeeza amabaasi amakosta bodaboda nga kwotadde n'entambula eya mataxi eri band for 14 days wabula nga olunaku olwajjo twakulaze embeera eri mu kibuga the first day out of the 14 days ekibuga nga bwe kyabadde kifaanana nga kikalu unlike olunaku lwajjo olunaku olwaleero omulungi atulaba tuli wano era Nakasero we tuli mu kulaba nti businesses at least olwaleero zigguddewo Nakasero ono nga bwe nakunnyonnyola alimu wingi y'ebyamasannyalaze alimu wingi y'ebizimbisibwa nga tiles alimu wingi y'emmere that is akatale akatunda emmere then n'abeeramu ne wingi y'ebyamasannyalaze nga kwotadde n'ebigwa mu kkowe eryo so mu speech y'omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alangirira nti obutale obutunda emmere bwakusigala nga buoperatinga bwakusigala nga bukola wabula nga abatunda ebikalu ebiteetaagisa mu ssaawa eno kwe kubeera basabibwa baggalewo until the 14 days have elapsed. However, olunaku lwajjo ow'ekitiibwa Honorable Minister Amelia Kyambadde avunaanibwa ku bya busuubuzi yavuddeyo n'asinkana bannamawulire wali ku media center n'asaba nti abaakeedi bo baggulewo batandike okubeera nga booperatinga era nga mu mbeera eriwo amaduuka agatunda ebikalu olwaleero luno gagguddewo era nga wano mu mabega wange wali edduuka eritunda ebyamasannyalaze era nga mulimu omwami n'omukyala abali mu cooperating batugenda okubanga tuwayamukko nabo tulabe business bagisanze batya the day olunaku olwokubiri ddo lubatambulidde lutya mu mbeera y'okubeera nti abasaabaze abayita mu taxi coaster ne baasi n'ebigwa mu kkoweryo tebazze baani abali mu kubagulako ebintu so join me tulabe embeera eno nga bwetambula naye nga nyongera okujjukiza nti embeera eriwo mu ggwanga kwe kafubeewo okulwanyisa obulwadde njagala okwebaza abagoberera omukutu guno abavuddeyo ne mumpeereza obubaka nga mwemulugunya ku ngeri y'okubeera nti nabadde sikozesa mask mwebale nnyo obubaka bwammwe bwatuuse thank you so much for the concern mbeebaza nnyo nti mwabadde concerned ne musindikira obubaka almost all messages were blaming me obutateekako mask mbeebaza nnyo kintu kye mwakoze kirungi nange ng'omuntu awulira era abassaamu ekitiibwa era akkiriza mu kusaba kwammwe n'enteeka mu nkola ekintu kino wano waliwo omukyala gwe tusaba tubuuzeeko Hajjati assalamu alaikum nkulamusiza maama amanya gange bampita Ibrah Zawuja obulamu bugamba luno lwe lunaku olwokubiri mu nnaku 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangirira nga ebintu ebisinga bigaddewo ng'entambula ey'olukale olunaku lwajjo bizinesi ez'enjawulo ezitunda ebikalu etali mmere mwabadde baggale olwaleero mugguddewo lwaki ogguddewo ziguddewo lw'ensonga nti neetaaga ssente abaana bali waka twetaaga ebyokukozesebwa bingi ewaka ate nga byonna byetaagisa ssente so kati okutuula eka ng'ate abaana tebalina kye bagenda kulya kiba tekingasa ensonga lwaki nalemeddeko ne tusaba ne batukkiriza tuggulewo era y'ensonga lwaki ndi wano olwaleero. Thank you. Mu kuggulawo olunaku olwaleero tofunye kuteteganyizibwa kwonna oba poliisi oba KCCA? Nedda sinnakufunako. Thank you. So far betusuubira abaali badde bagula ebintu byammwe bino be bantu abakozesa taxi ne bodaboda wafunyeyo kabaguzi olunaku olwaleero? Mbafunyeyo abatonotono abayise bano abatambula najja n'agulayo oluusi n'akyama n'alaba akasimu kayagala n'akafuna mbafunye alhamdulillah wadde nga tebannaba kujja bangi naye at least kyenfunyeeko neebaza Katonda. Thank you. Bwetudda ku nkola y'entambula okusaabazibwa otuusa otya wano era ovaawa? Nze nviira ndejje era nzize n'entambula eyange nzize n'omwami wange. Tweyanziza nnyo katufune wano omwami era naye tuwayeemuka eddakiika 2 atubuuzeeko bubuuza taata nkulamusizza.
tali mu mbeera eyogera mu kamera naye nga batunda by'amasannyalaze era nga bo basazeewo baggulewo. Embeera eri mu kibuga kwe kubeera nti ekibuga kikyali kikkakkamu. Oweekitiibwa minisita yavuddeyo n'alagira arcade ziggulewo. However, across the other side arcade yo bw'oba ogitunuddemu era nayo etunda by'amasannyalaze all throughout nzigale yonna nga bw'oli mu kugiraba tewali waliwoko just edduuka limu eriguddwawoko naye ng'ate emiryango egisinga gyonna wonna waggale. Kitegeeza nti yes abantu bawulidde omulanga gw'oweekitiibwa minisita, however they are still skeptical about opening oba okujja okulaba nga booperatinga. Byonna gyosinzira okubanga otulaba nkutegeeza nti tugenda kutunuulira olunaku olwokubiri mu nnaku 14 omukulembeze w'eggwanga ze yalangirira era nga sofa abantu bakatambuzaako ennaku 2. Olwokubiri compared to yesterday ekibuga kikyali kikkakkamu abantu era bamuswaba wano ne wali era bwe kituuka ku kyentambula emmotoka ez'obwannannyini ze zisingamu kubanga ez'olukale zo zawereddwa. Tugenda kubanga tukkako wansi eri ku arcades ez'enjawulo nga kwotadde ne ku paaka n'okudda ku luuyi luli tulabe embeera eri etya. Otunulira arcade eno kutuyimiridde olunaku olwaleero abantu bashaninze okuturning up in numbers, so it is only just 1 to 2 shops agaguddewo ekitegeeza nti abantu yes bawulidde omulanga oba bawulidde okusaba k'oweekitiibwa minisita naye nga they remained skeptical about opening. Tugenda kubuuzaako ku mwami wano eddakiika 2 tuwayemukko naye nkulamusizza taata. Amannya bampita Ibrahim. Nze nsibirwa Henry. Henry, obulamu bugamba ki? Obulamu bwa mpola tubutetenkanya mpola. So luno lwe lunaku olwokubiri osanze buzibu ki? Obuzibu bwo bunene, abantu bali mu kutya olw'obulwadde n'emigga egyabakubiddwa jjo, so teri kyamaanyi nnyo. Tuzze kuva buvi waka butakola ki akunoonyayo kye tuli ekitonotono. Olunaku olwaleero waafunyeeko kasitoma wadde n'omu? Batono mpozi abambuuzabuuzaako ng'omu babiri bwe bati. Minisita yavuddeyo n'abagamba nti ab'amaduuka abakeedi muggulewo naye ate entambula eyalireese abaguzi yo yawereddwa ennaku 14. Ekyo kyogerako ki? Minisita nalowoozezza nti kyeyagambye kituufu naye sayidi endala si kituufu because bw'ogaana abantu okujja ate n'otugamba ffe tuggulewo betuguza bagenda kutambula naki. Kuba ebintu byaffe ebisinga bagula mu bungi tebalina ngeri yakola ki. Si buli kasitoma nti asobola ova ewaka mu ntambula ki eyiye. So ndabanga kyekimu okuggulawo n'obutaggulawo ndabanga byebimu because abandiguze banditambudde n'entambula ze bakoze ki ze bajjewo. Gavumenti ogikubira mulanga ki mu mbeera eno? Gavumenti erudda nayo ntuufu kubanga ate kati ekirwadde kikoze ki obulamu kye tulina osooka okukola ki okukuuma bizinesi tuzaagala naye obulamu bwaffe kintu kiki kikulu. So kyendowooza eteekewo enkola gye basobola otukenderezaamu ku bitweraliikiriza nti bwe siggulawo ate landiroodi n'akola ki tunaalya kyewaka. So bwenaaregulatinga ne ekakkanyamu looni renti biki ndowooza naffe kijja tuwa amaanyi okukola ki okuggalawo tubeere ewaka tukuuma obuki naye nga mu byonna obulamu kyekiki. Ona daily mu mbeera ebadde nnomo nga tewali buzibu obadde obeera ne bakasitoma bameka olunaku? Bakasitoma nga omanyite on average osobola ofuna bakasitoma nga 2-3. So bwe batyo oluusi ofuna omu n'akuwa ssente abalala bonna ze bandikoze eki. So bizinesi bwetyo bweri naye abantu bonna kati bali mu kutya and ekirala nti ebintu ebyaffe bye tutunda si byakulya. Bintu material wa kuzimba masannyalaze. So kati abantu abasinga bakaluubirira okugula bino ate nga alina okugula ebyaki era akuga sente katusooke tunoonye kye twetaaga okusooka. So si bino kati babirabanga byakwejalabi. So zirize necessities kugula byakulya kukola ki. So kyekyo tuyanza nnyo mwami Henry. Kale sebo oye mwami Nsibirwa Henry adiringa mu by'amasannyalaze ng'ali wano mu katale e Nakasero era nga wano era wensanze era naye omwami neighbor wa Henry gwe tusaba atubuuzeeko. Nkulamusizaako
Aye nkulamusizaako sewo. Amanya gange bampita Ibrah. Amanya Sentume Ronald. Obulamu obusanze otyo olunaku olwokubiri luno mu kalantini gwe tuliwo? Obulamu tubutambuza mpola mpola yadde buzibuzibu naye era tubutambuza mpola mpola. Ntambula si nnyangu naye tuyiiya ne tulaba engeri gye tutuukamu mu kibuga ku mirimu gyaffe. Bakasitoma batinitini naye ate era ne gavumenti kye yasazeewo si kibi kuba kiyamba ffe. Kitutaasa mu mbeera eno abatini abasobola okujja bajje bagula abatasobodde tugumire embeera etambula mu ggwanga. Abalizo oggula ebintu bo babasibidde waka teri ntambula ebaleeta okyogerako ki? Kale kitukosa era nga we ŋŋambye okubanga tewali ntambula ereeta bantu kitukosa naye ate era n'entambula okubeerawo nakyo kiyina engeri gye kigenda otunyigamu gye bujja mu maaso eyo. Tekikola makulu okubanga tuyina ssente nnyingi nnyo naye ate ng'era tezigenda tuyamba. Okusinziira obulwadde nga we butambula w'obufuna kati katugeze omuntu bw'abufunye gye bamutwala tomanyaayo ne progress ye tomanyaayo tokkirizibwa yadde omulambulako okitegeera ne waafa togenda muziikako. So tekikola makulu okuba ne ssente ezo nga tezirina kye zigenda kukuyamba. Tulina embeera oba enkola y'Abannayuganda nti wabeerawo kaakatabanguko oba akatyabaga, waliwo embeera y'okwongeza emiwendo gy'ebintu. Ebintu bino mwe mwayongeza bitundu ki ku buli 100? Ebintu bino tetubyongeza, tusigadde tubitunda ebbeeyi emu kuba bino bye tutunda si byakulya, si mmere nti omuntu agenda girya. Era wajja n'asanga nga ebbeeyi gy'akigula si ebbeeyi eya bulijjo, akireka n'alinda ki ebbeeyi lw'enaabanga ekkakkanyeemu. So ebintu byaffe tubitunda ebbeeyi emu era gye tubadde tubitundirako bijjo. Dimandi yaabyo si yenene nnyo, dimandi eri wansi okutwaliza ewamu. Sinzira okubanga tulaba tuli Nakasero wano tutunuulira Nakasero okutwaliza awamu nga bwe nkunnyonnyodde nti yes Nakasero mugazi nnyo akezzi mpitirivu naye nga bo abaguddewo batini nnyo compared ku mbeera eri mu ggwanga era nga nkugamba nti okuggulawo kuno okw'abantu abaguddewo olunaku olwaleero kiddiridde ekiragiro kya Honorable Minister Amelia Kyambadde kyeyagambye nti yes abatunda abakeedi operating na mwakedi bagulewo. Eyo gye bayita Energy Center emu ku bifo ebisinga okutunda ebyamasanyalaze mu ggwanga Uganda oba Nakasero mu katale bwano. Naye nga naye bw'oba ogitunuulidde era nawo amaduuka amaggule ogabalira ku ngalo ga muswaba nnyo. Kitegeeza nti yes embeera eriwo abantu bagezaako okwadjustinga, however bakyali down olw'ekirwadde kino ekyagwa mu ggwanga. Yonna gy'osinzira okubanga otulaba nkugamba nti nze Ibrah Mukasa tutunuulira obulwadde buno bukosezza butya ebyenfuna oba ebyobusuubuzi mu ggwanga Uganda. Omulungi atulaba tuli ku Energy Center era nga mu kaweefube w'okubunyisa enjiri ey'okutangira ekirwadde kino okusaasaana. Abantu measure esookerwako y'ey'okunaaba mu ngalo kyekyokulwanyisa ekisookerwako era nga tusanze omwami wano bakuyitaani Kiggundu Disani. Obulamu bugamba Obulamu si bubi. Positive. Tewali akubiriza kunaaba mu ngalo, weekubiriza wekka. Exact, gw'olina okwekubiriza wekka okunaaba mu ngalo kubanga kino kyaffe ffenna si kya buwaze ate olina okwegamba okweziyiza okwekuuma obulungi. So mwami Kiggundu okola ki? Nze tuna magaali wansi mwena. Tutwaleko mu bizinesi yo tulabe. Kale. Mulungi atulaba tuli ne mwami Kiggundu era nga tuyingidde Energy Center atutwala ku bizinesi ye tulabe. Jjukira omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'ayogera ku nsonga y'okukozesa obugaali era nga abantu ssaawa eno kirabika kyekyamaguzi ekyettunzi ekiriwo mu ggwanga Uganda n'embeera eriwo kwe kubeera nti kati kirabika ensonga y'obugaali ekutte wansi ne waggulu. Akageri nti entambula ya takisi ey'olukale yawereddwa ennaku 14. So tusseeko wansi eno gye batunda obugaali era nga mwami Kiggundu abatulaba bali agadde okumanya enjawulo eriwa mu magaali gano. Enjawulo eriwo, tulina eggaali ezaffe ez'edda ze bayita maanyi ga kifuba, tulina Hero mitwalo 32, tulina Phoenix mitwalo 40,
tulina asoka emitwalo 31 tulina ebika bingi tulina road master nteri wa mu store tulina road master ate ziri enzungu ezitali maanyi ga kifuba weesirikire ndi naawe kati kakati tulina eggaali eno bweti yangu ogirabe tulina eggaali ekika kino mujjukire nnyo nti abasoga basinga okukola ki badde basinga luli okuzettanira naye naffe kati bazaagala nnyo abasinga era bazivuga eggaali eno nnungi nnyo gye bayita stebike oba abamu gye bayita maamakyali eggaali bagyettanira nnyo eno nnungi nnyo era omukulembeze kyeyagambye ti abantu muvuge ku ggaali ate si ekyo kyokka ti n'eggaali eno bw'ogivuga obulamu bukola ki buddawo bulungi nnyo n'otuuyana obulwadde ne bivaamu nobeera buhape eggaali eno ebadde ku ssente mmeka era kati etundibwa mmeka eggaali eno tetwayongedde nnyo ffe mwayongeddemu ssente mmeka eggaali eno era twakaleseyo ku mitwalo 25 era bikadde ku 25 era ffe twakalese olw'ensonga ffe tetwakitutte nga nti bagamba nti essanyu lya malembo maziga gente kakati ffe twakiresera ku price yeeyo. Thank you. So far bakasitoma bajjumbidde omulanga omukulembeze bw'ayogera tewali addamu oba tewali agamba era wenjogerera abantu bajjimbidde era bagula kubanga yagambye nti maduuka kati agasuubuza bino ka transport kano akali ize mugalige gabeere open era gali open era tukola bakasitoma bo bayingidde olwaleero n'otundayoko bakasitoma bajja naye olw'okuba nti ate bakasitoma kale abandize be bajjira mu taxi oba bajjira mu basi abava ewala lila ggulu oba beewatyo bakyali batonotono olw'okuba nti bakasitoma abagula ate bajjira ku ki ku taxi oba ku bases oba ku bodaboda kageri omukulembeze ke yabistopinze ebyo byonna kati bajja batono embeera eno nga tennatuukawo on average on a daily obadde otunda amagaali ameka embeera eno nga tennaba kujja olunaku mbadde nyinza okutundayo eggaali nga 4 nze nganze ba tuli bangi nnyo naye nganze nyinza okutundayo eggaali nga 4 ate n'abaana ne batunda kubanga nze Kiggundu senze nzeka nze ntunda Kiggundu olwaleero lwe lunaku lwe musookedde ddala okuggulawo olwajjo temwakoze olwaleero obudde buno bugenderedde wakatundayo eggaali mmeka nga bwe nkugambye nti kati ate abantu abagula eggaali ezo bagira oluusi ku bodaboda oluusi ku taxi oba buses n'akatundayo eggaali nga 2 naye kyenabadde njagala tikati nga ababodaboda abatirisiti bandibadde batika omuntu kale ng'omusaabaze omwomu musaabaze omwomu abantu ne bajja bakola ki ne bajja bagula kubanga mu taxi babaganye musaabaze omwomu atirisiti bodaboda gwe yandibadde nga gwesaabaza mbeera yeeyo eriwo era nga mu basement oba mu ground wansi eno yewali gye batundira amagaali era nga buno bw'abaana bato bw'oli mu kulaba wano tricycle buno bukolebwa wano buno bwe bw'abazungu era nga bw'abaana bato zino zonna eggaali weeziri kitegeeza nti eggaali eyamba omuntu okugolola ebinywa ekiipinga omubiri gw'omuntu nga guli fit ekiipinga kwegamba nga bodeyo ogyexercisinze bwe tugenda mu gym waliwo akuuma bakayita treadmill kalinga eggaali abantu bakavuga naye nga tekava mu kifo however eno ogivuga nga eva mu kifo so yo nga energy center wansi eno mu basement gye batundira obugaali wo waggule abantu bali mu kukola abakanika bakanika abatunda batunda n'abaddaabiriza baddaabiriza katweyongereyoko waggulu eri tulabe embeera zino eziri wano ezipangiddwa wano okusinziira ku Kiggundu agamba zo zitwaliddwa ziguliddwa olw'embeera eri mu ggwanga kitegeeza nti abantu bakukozesa entambula y'eggaali nga bayingira ekibuga okumala ennaku 14 ezaalangiriddwa we tuli saawa eno ye bizinesi y'ebyokwerinda ebisookerwako ekyokwerinda ekisookerwako ge maaso then kufulu neddako then poliisi oba amagye nebisembayo era nga wano wali bizinesi y'amakufulu n'amasaawa mu kyokukuuma obudde ne kalifuuwa nzirengedde munda muli n'ebigwa mu kkowe eryo taata nkulamusizza kale taata bakuyitaani yenze mubiru Tom obulamu bugamba ki obulamu si bubi naye okusinziira ku mbeera y'obulwadde eriwo abantu mu kibuga tulaba batono naye ffe tusobodde okutambuza ebigere
ne tujja ne tuggulawo bizinensi zaffe naye ng'abaguzi era nabo batono ddala. Njala tutunuulire kufulu z'otunda zino ki ekikyuseemu? Kyuseemu kati eri gye tuzijja kale tezikyalabika bulungi olw'ensonga gye baali bazisuubula waliyo ekizibu ky'obulwadde. Kufulu zino zitambulira mu renji ya ssente mmeka walutusiigidde ku kifaananyi? Kufulu zino zisookerwako tutandikira ku 50,000 mulimu 1,000, 2, 3 tukoma ku 7,000. Ey'emitwalo 7 ebadde ku ssente mmeka? Emitwalo 7 mu biseera biri ebadde ku mitwalo ndowooza nga 10 naye kakati tuzisazeeko ebbeeyi olw'ensonga bakasitoma batono. Ye kyanjawulo ki kubanga tulaba nti mu mbeera y'obutyabagano obutabanguko bannayuganda bagukozesa nnyo ng'omukisa ne bongeza ebintu ate mmwe lwaki musala kufulu okuva ku mitwalo 10 nedda ku mitwalo 7? Andi kati ekitusazizza kufulu ezo olw'ensonga nti abagula batono tebalabika. Okay. Njala tutunulire ekisembera ddala nga tuwunzika. Olwaleero olwokubiri luno lwe lunaku olwokubiri okuva ekiragiro kyayite kya pulezidenti. Omuntu atulaba yali agadde okumanya we ziweredde essaawa zino okuva ku makya wakatunda kufulumye. Ebiseera bino obuzibu nti byankuba. Enkuba leero yakedde kutonnya. Naye singa ebadde teyakedde kutonnya singa twatuuse edda ne tutunda piisi eziwera. Naye kati tubadde twakajja twakatundayo kale piisi ensaamusaamu entonotono. Mu mbeera y'ennaku ziri eziyise nga tewali butyabaga, tewali bulwadde buno, tewali mbeera mbi bweti gye tulimu ssaawa eno, on average obadde otunda nga piisi meka? Kisinziira kale olunaku lwe luba lutambudde, waliwo lwe bigaana, waliwo lwe tukola ntundayo piisi ga 2, naye kati ekiseera kino tutundayo piisi butonotono olw'embeera y'enkuba n'ekirwadde ekiri mu ggwanga. Osala ebisumuluzo? Ebisumuluzo nabyo abisala waali. Tosala bisumuluzo? Nze sisala bisumuluzo. Okay, kale tweyanzizza nnyo. Ye mbeera ate emirenga njuba gino ogitunda otya? Emirenga njuba tuyinamu 1,000, 2, 3 tukoma ku 5. Jo emirenga njuba mwagisaze ebbeeyi oba mwayongeza myongezi? Twasigadira ku bbeeyi ya bulijjo. Lwaki jo temwagyongeza oba okugisala? Era olw'ensonga lwa bakasitoma nti tebalabika bulungi, abantu mu kibuga balimu batono baatidde embeera. Thank you so much. Omulungi atulaba emirenga njuba tutegeeza ssaawa, don't be confused, tutegeeza ssaawa okukuuma obudde, so nazo azitunda. Zo zikalifuuwa munda muli abantu bazigula? Abantu babadde bazigula mu mbeera eya bulijjo naye kati okusinziira obuzibu obuliwo era bazigula naye nga era si nnyo. Olwaleero waatunzeeyoko kalifuuwa wadde n'emu? Twatunzeeyoko 2. Wabaddewo abazira kisa abagiguze? Ki ekikyuseemu zo ku zikalifuuwa? Kalifuuwa tewali nnyo kikyuseemu naye lwa mbeera y'abantu butaba mu kibuga. Tweyanziza nnyo taata. Naye nga tuzinawo ennungi. Ezo purayisi yaazo tutandikira ku 1,000, mulimu 2, 3 okutuuka ku 7,000. Naye nga tuzina ennungi. Ey'omusanvu eba yanjawulo etya ku y'ebiri? Ey'omusanvu mu paketi emu beeramu piisi ndowooza nga 3, mulimu ezibeeramu 2 n'ebeera emu naye ng'oli gino osobola ogyekuba n'emala wiiki nnamba nga teva ku mubiri na mu lugoye? Ssebo tuzirina. Temukubiriza abantu butakyusa ngoyo olwo? Anti kaakati osobola okulwoza era n'esigalamu olw'ensonga nti okubeera eryoli gino. Okay, tweyanziza nnyo omukulu. Omwami ono atunda a variety of items, amakufulu, masaawa, perfumes, magalo, njegere n'ebintu ebigwa mu kkowe eryo, era nga bo unlike other traders bo basazeewo kufulu ebadde ku mitwalo 10 ne bagisala nedda ku mitwalo 7. It is unheard of era kyewunyisa nnyo nnyo nnyo. Okay, Ibrah Mukasa gemanya gange omulungi atulaba tukyali wansi eno era nga we tuli wano tuliraanye ebizimbe okuli Yamaha Center, okuliraana Mutasa Kafero, okuliraana Gazaland ne Temuseewo, Mpoza ne Majestic, wabula nga bo abeeno tebaguddewo, bo basigadde baggaddewo, unlike the other side Nakasero waggulu eri. Era nga with me here nina omukulu amanyiddwa nga Dr. Sali Owaddama. Kulamusiza taata. Kale bambi. Tukusanze kagaali. Akagaali nkagala nyira bulijjo nkavuga sikabuze lwalero. Nera ko mukyala wange takagalaga bajja kutomera biki. Era walabe emmotoka eri kagamba wajide ku gaali bwansookayo. Kati nenge gaali nnungi nnyo.
tosobola kusanyala kuba tukeera nnyo ne tutuula butuuzi ne twakola exercise. Era Abafirika kye tulina okumanya ku luno bwe tutayiga situliyigira ddala. Kino ekize tutaasa. Nze bulijjo ngamba abantu nimulekeraawo okugattika emmere mukole edduyiro ddakiika 3 2 4 ebirala nywa amazzi naye olwokuba abantu tebawulira tebafaayo kati bamala kulwala. Nze maze emyaka 22 sirwala ndi 63 sigenda mu ddwaliro nti bankebere kujjawo nga kyampaka naye abantu balina okukimanya nti obulamu bwabwe ba senior partners buli muntu senior partner wa bulamu bwe. Bw'oba tofuddeyo ku kibaga ebyobulamu abantu babikwata kati ng'akavuyo kazi naye bw'oba tewali kavuyo omuntu yandibadde yeefumiitiriza nkole ntya kuba kati essaawa eno buli omu bamusibye tekyali agenda bweru. Akati buli muntu asaana amanyi ki kyennina okukola ku bulamu bwange. Abantu abakulu lwaki olimu okussa n'afa lwaki oli alimu aluma olubuto n'afa tekisoboka kubaawo. Ate ffe Abafirika ffe bino twabimanyira tubadde ne ssenyiga na buli kimu n'ekifuba bwe bongerezaako obuyonjo ne munda tugende munda tuyonjeeyo tetukoma kungulu. Bwekoma kungulu nekimala twongereko ne munda abantu bayere bayonjo. Todira kulya nnyama n'olirako matooke jjako supu olya amatooke oluvannyuma essaawa 3 olya ennyama bw'obirya bulumu bivunda. Sayansi ali bw'ati nti bw'olya protein ne carbohydrates bw'omulundi gumu bw'olya ennyama omubiri gusulumya acid gwe tuyita hydrochloric acid bw'olya amatooke gufulumya alkaline. Alkaline acid bwe bisiikana mu kifo kimu byesazaamu ne bifuuka amazzi ennyama n'evunda ate amatooke ne gakola fermentation. Kati awo obulwadde bwe butuva naye omuntu asobola obutalwala kuba tuli bantu teri nsolo zibeera mu ddwaliro era tebalookinze down nsolo ffe balookinze down naye tusaana okimanyira luno bwe tutayiga tetuliyigira ddala. Dr. akagaali kano kavugidde emyaka emeka? Nkabuze ebbanga ddene nnyo kuba nze nakulaba aka wali omoroka bagiyita gaali kati nvuga eggaali ekyanyambako kati eno giya siina bwe nviirako eno mountain bike bwe nali nsoma Germany era nagivuganga mu bisozi kati nenjana nenkitwala mu maaso. Omuntu yandibadde avuga eggaali abasusa emyaka gino eyamba nnyo omugongo gumasaajinga magulu biki. Eggaali eno givugira buwanvu ki distance? Nsobola okuvuga kuva wano mu Kampala paka Entebbe n'enkomawo nga sina kyempulidde kasamba n'ekipange y'amazzi wano bamaze. Embeera eno eya corona ekukosezza etya ggwe ng'omusawo? Nze tinkusizza. Ekinkosezza kiri kimu nti abantu balimu entiisa gye batamanyiridde. Kigamba ate ffe abasawo situyambye bantu kubanga omuntu bw'omugamba kino kigenda kuluma nga takirabangako. Oli bw'omugamba nti ennyonyi egwa bweti oba ekola nga tagirinnyanga era taligirinnya tafaayo anyumya bibyo. Kati abantu ba bulijjo tukalubirira banyonyola ekintu kino naye nze sikoseddwa. Kinyumiddemu tulina okuyiga buli mbeera embi tulina ogiyigamu. Ffe twali mu lutalo wano ng'abantu tulya bulungi naye olwa79 n'olwa45 twayiga tumanyi nti muntu alina okwegendereza n'akuuma obulamu bwe yennyini nga teri mulala nga tiwaati wali musawo okola ki ekyo kanze kyenkola tiboba ti wali musawo nkola ki nze nywe nni mu mazzi agabuguma nkola dduyiro nsika empewo kola deep breathing nsika empewo n'ogikwatira n'obala emirundi 10 n'ogita era nsomesa abajaasi abajaasi bakabe ba kampani award nga bagawa ideology zo nnungi kamba nze nkola ebintu ebiri practical si byo nasoma nze nkola kye bayita artificial intelligence nokola era buli kyenjogera libaga byasali bizibu. Dokita, waliwo bye twawuliddeko nti obulwadde buno abantu balina kwettanira kulya nnyo fruits na kunywa nnyo fruits. How true is it? Kikyo kituufu andi kati buli lwoyitiriza emmere ovunda mubiri tutuga mubiri tegweyoza mubiri gulina okwejjamu obutwa bw'otuya n'ojjamu obutwa bw'osika empewo n'egenda mu mubiri ojjamu obutwa bw'olya ebibala okendeeza obutwa. Ensolo z'omunsiko nga tezirwala gwelaliko enjovu eri mu ddwaliro esimbe layini abantu abalina n'obwongo bakwata n'amasimu ffe tulwala ebyekisiru kigamba omusango guli kuffe basawo tulina okuyigiriza abantu day to day buli kaseera naye muna ebintu si byangu abantu tebasoma bitabo ne bona okuba ebitabo tebayinza bisoma. Tweyanza nnyo Dr. Kale seba kwagaliza birungi tuuka bulungi Dr. Kale seba. Omulungi atulaba luno oluguudo lwonna Lumu Street teri akeedi egguddewo wadde nga ye minisita yalagidde abaakeedi bajje bakole. Unfortunately Yamaha Center, Diamonds Towers, Hanifa Towers, Temsewo Mpoza, Majestic Plazas, V Shopping Arcade, Grand Corner,
Mutaasa Kafeero, Kizito Towers tewali arcade eguddewo ate era nga bwe guli n'okwambuka waggulu eri okutuukira ddala eri ku Ntebe Road era nayo teri arcade eguddewo. Embeera eriwo kwe kubeera nti yes abasuubuzi babagambye bajje bakole naye munnaye unfortunately a few of them have turned up. Most of them basigadde waka ne basigala ewaka olw'embeera eriwo nti buli gw'oyogera naye akugamba nti ate abalizo tugulako be babeera mu taxi omwo ate taxi ze baaganye okujja olwo tunajja tutya. Assalamu alaikum. Bakuyita ntaata? Abdunur. Abdunur okola ki? Mbadde ntunda amandazi ne gaweddewo ngenda waka. Ebbaketi ebeeramu amandaazi ameka? Yo bbaketi eriwa mw'ogatundira? Katugirabe. Eno bbaketi ebeeramu amandaazi ameka? Simanyi muwendo gwa ntunda butunzi ndabula nga nfuna sente kemba nfunye kengera nako. Tomanyi mandaazi gabeeramu gw'otunda butunzi? Buli lindaazi libeera lya ssente mmeka? Ya siringi 5. So olw'eggulo bw'okuŋŋaanya essente tosobola kubyamu kumanya nti gaabaddemu bwe gati? Kasanda bati nfunye zinaguze ngano ne buto n'amanda nasigaza ku mutwaro pisingalo mu maaso. Abdunuru, amandaazi ago bizinesi yaani? Yange sebo. Gw'ogasiika? Esebo. Gw'okandiŋŋana? Esebo. N'otabulamu ne buto? Esebo. N'okuma omuliro? Esebo. N'osiika? Esebo. Tobala mandaazi galimu? Esebo. Lwaki? Nzijasi byange nze ndikwera bambala bwaki. Bingi nti bibyo toyina kubibala. Kati olwo nfunye sente zenkoze ekize nakozeseza ndefunye zi pulefu yenfiza ku bali wa mutwaro wa mu gitundu ngamba alhamdulillah nibaza mukama Katonda. Akantu ako bakateeka wa ku nnyindo ku mumwa ba wansi wa kire? Akantu bakateeka wano sebo. Lwaki gwe okatadde wansi? Anti mbadde ndina kinde mbadde ndi mukunya kachayi wansi awo. Era onywereddeko mandaazi? Esebo. Okikola otya? Nkola bugeti ninjwa. Amandaazi ago gasiikidde myaka eno? Siyinza kugimanya mwero kubanga nga tunaze nali nga siika. Biki biwenyumiriza mu kusiika amandaazi ago? Nfunyemu nzinyuma kayumba kange kaweredde abaana bange bona amaze gusoma kikira kinjaga. Omwana asembayo obutayina emyaka emeka? Asembayo obutayina emyaka 17. Akola ki? Asoma. Asoma kyakumeka? Ali Makerere. Makerere. Esebo. Era amandaazi ge gamuweeredde? Esebo. That is very good. Eno buno obulwadde bwa corona bukukosezza ki? Mbadde nsaba jugirira eggwanga. Mbadde nsaba omukulembeze w'eggwanga abeere mwenkanya. Buno si bulwadde. Busungu bwa Katonda. Abantu betire kunyiza Katonda. Banyiza batya Katonda abantu? Tuna musungu wavu. Muntu kwati mitwale 5 ngeze kulabe kimasuro. Kimiki ugenda kulaba. Bakyala baffe batambula bukunya. Bakyala baffe tibakyategeera. Bakyala bavuga abami badufuze ng'ensoro. Twendera wabugeru bwezufuza obugenzi. Mbadde mukulembeze bana bakyala abeetunda baveewo. Badde mu maka gaabwe abafunira ekyo gukora nabo busungu Katonda munyiivu. Bino byonna bino busungu bwa Katonda. Baresi bari muri Bible zifurumye izabasiyazi. Omuzeno genda kumusajja muno olukirabye ko muganda wange mujafaayo. Omuganda nabasa mukazi muni olukirabyeko. Bika twatanyige. Umeke bakora Katonda kyakola Farao yamuzikiriza. Nekusaba ya rero bacyamurambo yavuga icyo bura mu Farao. Kunyiza Katonda muntu gitonde ne yifura Katonda wagu. Wale cyaga gukora ngakwadi ngonga asari nkoko nga uraba. Katonda mva kumusara. Nze Katonda wagu. N'urugwejo Katonda kuri iki mbane saa 7 abantu bari wabwe abantu bari wakawawe baga bagura amaduka twegera gura amaduka kuzikino kiriwo azwati azewe empera avune cyo kuya cy'abantu kameti nibyo kujya bingi azwa kwisa bandi myaka 5 abantu bayanga tibanga tibake bakora abantu bari ka abantu bafinjara tubena kibanywa olwaleero lunaku lwa kutaano juma gwogikwatiddewa ejuma tugenda mu mizigiti usali usanze ku rubaraza usaliddewa nsalide wanso wali ku William wensalide ku rubaraza wensalide biki byosabye Allah olwaleero adukisinga bulungi adutasi kimbe kine kiri mu bantu adubutenekevu mu nsi aduteye mu gwanga abantu igwanga literenkere titwagala ntaro Abdunur ova woli wawa nze zerwa kumengwa osebo mbadde nsaba batulaba obalombereye edduwa
yonna gy'oba osobola. nsaba alaba kyemusinga kwagala bataasi nsaalo bataasi kiiso gye twaje mbasabidde kubanga ekiiso kintu kibi nnyo omanyiza kuvuga nga oli ku TV eno n'akutunuulira bwina kale singa ndi ku TV eyo kyekiiso n'ensaalwa so kyosaba Allah atutaase ekintu kibi ng'ensaalwa kintu kibi nnyo kyensaba kino kimu kyokka Museveni ategeere ky'abantu kye baagala Museveni abamuli ku lusegere bamulimbalimba kino kyeyakola okay Abdunul linda katini nnyo lindako kikimu kyeyakola nze kyansanyusa kugenda eri abantu yakola kirungi notubanguza genda buli ebibala genda talatala tukugenda ngaalaba ebibala bizemu kano kaze mu bantu nibwa n'abeera eyo n'akola kima tibamulimbalimba tera kyajja kufuna. Abdunul abatulaba balyagadde okumanya singa osinkana President Museveni essaawa eno n'omusinkana ne mutuula ku ntebe y'emu omugamba bigambo ki? Kyebwa kiri kintu eki mugamba mukadde wange ukoze buli kimu ugikoze naye abantu bakuli kuziye bakulimba. Ekyokubiri mbadde ngusaba ekiseera kye bwe kiba kiwedde tuula mu makaago abana bakole ki bakwate enkasi. Ekyokusatu mugamba sebo nguwagidde ebbanga ddene obwavu bundi bubi. Ekyokuna ekyo kyensembyayo kyokka ekyo kyange akulabemu ndabamu obwavu bundi bubi sina wendi singa nga abakubuuza nti nkuwe ki omusaba ki nawo okubeera njagala agapoloti mbeera n'agapoloti kange kyemusaba sina kira kyemusaba. President Museveni wakamulaba emirundi emeka ng'akuyitako mu mmotoka? Simulabangako mulaba bulege ng'atambula nga batukuba emigoti tumusemberera era bw'abagenda wange sigendayo nze kyembooko naye ng'omuwagira nnyo. Mbadde nsaba nga tuwunzika ekisemberayo ddala abantu abalombereyo dduwa mu Luwarabu. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa azabil wa azabil qabr subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Thank you so much. Oyo omwami bamuyise Abdunul atunda mandaazi mu kibuga Kampala wano naye nga tamanyi mandaazi mu bucket gabeeramu ameka wabula nga ye ogugwe atunda butunzi era nga mu bigambo bye mumuwulidde. Omwami oyo ayina ensonga zemmanyi nti oba zensuubira nti tuziwulidde ffenna katoyongereyo ko tugendeko ku kibangirizi wali Chester Square okuliraana ekitebe kya poliisi mu Kampala tukuwe nawo ebiriwo. Embeera yabadde yo si nnyangu naddala ku saidi yaffe abakuumaddembe twasanze akaseera akazibu okunnyonnyola abantu ku biki ebirina okukolebwa na biki ebitalina kukolebwa. Abamu ne bakitwala mu mutima mulungi, abalala ne bakitwala mu mutima omubi, ate ab'effujjo nabo baabaddemu bangi. Okutwaliza wamu percentage ennene yasobodde okuba nti egoberera naddala bano abali mu public transport ey'emmotoka. Obuzibu twabusanze kukuuma biragiro nti abantu abalina okutambulira mu mamotoka tebalina kusukka basatu nga kwotadde n'abapikipiki ababadde beetisa abasaabaze. Mu kyo twasobodde okuba nti no tukwata piki 171 okwetoloola Kampala n'emiriraano naddala luute ezo ezireeta abantu mu kibuga n'emmotoka 489 ng'ezisingamu zaabaddemu za taxi n'emmotoka ez'obuyonjo. Abantu 10 bo basobodde okuba nga bakwatibwa mu bino ebidduka byonna. Abamu oluvannyuma lw'okutulaba obwedda piki bazisuula awo badduka, abamu ng'emmotoka bazisuula awo nga badduka. Then abamu nga bwe tukwata ebidduka byabwe nga tubaleka ne bagenda n'ebidduka ne bikwatibwa ne bisigala wano. Then wabaddewo abakozi b'effujjo ababadde bawamba ebintu by'abantu, bakola ffujjo, babba mmere, babba buli kimu. Mu abo nga tweyambisa kamera zaffe n'obujjulizi okuva mu batuuze wansi, twasobodde okukwata abavubuka 14 era nga bano bakakasiddwa kuba nti wabadde mu bunyagguluza era nga bakuumibwa wano ku CPS. So okutwaliza wamu embeera tebadde nnyangu naye nga twasobodde okulaba nti abantu bategeera ki ekigenda mu maaso, ki ekirina okukolebwa era nga tusaba abantu bonna okulaba nti nno
bali mu bifo bibateekeddwa okubaamu naddala bwebanga butale babeere mu butale si kutaayaaya kugenda nga batembeeya kuba eyo gy'ogenda otembeera tomanyi oba wali seefu bulungi oba tebakubbe kuba abatembeeyi bafunye obuzibu obudde olunaku olwajjo eri ab'emikono emiwanvu. So tusaba abantu bonna okugoberera ebiragiro bino, tetuliwo okunyigiriza muntu yenna wabula tuliwo okulaba nti ekiragiro kino kitekebwa mu nkola obutafuna kusoomooza kwe tuzze tulaba mu nsi ezeeyawudde eri ensi e Uganda ng'abalala bwe bazze bakufuna. So tuliwo okunyigiriza muntu yenna, tuliwo okulaba nti no tetufuna birwadde ebyo. Of course embeera eriwo buli omu ajja n'ensonga lwaki yeetisse omuntu ne mulina okimanya nti poliisi yataddewo ebiragiro bino. Ministry zatudde ne zisalawo nga ziyita mukulembeze w'eggwanga okulaba nti no zikola ki ziteekawo ebiragiro bino. So wabaawo omuntu yenna alina okwemulugunya kyekigenda mu maaso lwaki tukwata ebintu bino, basobola okugenda direct ne beemulugunya ku ministry ezo, naye nga ffe tuliwo okwenforcinga kiragiro kyafulumye kulaba nti buli omu akigoberera okwewala ebinaddirira. Emisango egimu tetukyakwata bukwasi bantu nga bwe kiteekeddwa obba, era omuntu waba akwatiddwa essaawa za 48 ne ziggwako tumuwa police bond. Tewali ngeri yonna gye kitunyigirizaamu, naye abo bonna be tulina ku misango ejja ggomola bo tujja basigaza mpaka kooti bwe ziddamu. Kubanga wakwatibwa ku musango okuba nti wakabasanya omwana, watta omuntu, oli mubbi, walyanyi, embeera yonna, emisango egyo gyonna gye tulaba nti bw'oba ozzeeyo mu bantu togenda bba muntu bulungi oba muntu agenda okuba nti okubibwa n'ottibwa eri mu bantu. Abo tubasigaza mpaka kooti bwe ziddamu okukola. Ewaabwe kiba tekitambula bulungi n'amateeka era tulina kyakukola kuba naffe twesanze mu kaseera ako. Naye emisango gino emirala ng'abo be twakutte jjo bwaba nga balina abantu ababeeyimirira nga batuukirivu bulungi tujja kuba nga tubawa police bond. Poliisi of course twesanze nga ffe tulina okukola kakibe ki nga abasawo nga abantu bonna abali ku front line okulwanyisa kino ekirwadde twesanze nga naffe tulina okukola. Of course kyetusazeewo kwe kulaba nti abasirikale baffe abali mu field bakola buli omu kyali mukolo, okunaaba buli ssaawa, kubeera ne sanitizer, okulaba nti no masiki bwe kiba kisobodde nga kyetaagisa ojambale ne gloves bwe kiba kyetaagisa, era nga ebyo byonna batuukiddwako eyo yonna gye bali. Buli omu kyakola, naffe tuli bantu ba bulijjo, kye tuli mu kukola okulaba nti no twewaze okubeera mu bifo awali abantu abangi, era we tubasangawo kwe kubasaba baveewo n'okugoberera amateeka gonna abakugu ge bawadde. Social distancing mukikutte mutya nga poliisi mu ssawuzi zammwe? Bwe tukwata abantu nga basusse bwe tukwata abantu nga waliyo abasusse mu nnaku zaabwe 48 tubata ne tuyingizaamu abalala, naye nga bagoberera emitendera gyonna egirina okugobera nga oyingira ekizimbe. Banaaba engalo, batuuka mu binaabiro banaabirawo, tubakebera temperatures, essaawa yonna abasawo baba babeekenneenya abali mu budduukulu bwaffe. Tusangamu omuntu yenna alina ssenyiga kifuba, tumwaisolatinga n'ateekebwa ebbali. Bwe tulabanga embeera yeesusse nga si ssenyiga wa bulijjo tujja mwongerayo ng'era abalala bakola, naye tetugenda kulekeraawo okulaba nti amateeka tegakola. Tetuli ku ensi, tetuli mu state of emergency, tetujja kukola ebintu ebimu bino sigala nga bigenda mu maaso. So ababbi abanyaguliza abali eyo nga balowooza tujja bakwatako olw'ekirwadde kino ekiriyo, tujja bakwata. Twalabye nti abasirikale ndowooza embeera yabasusseko ne bakuba abantu. Lwaki abasirikale bwe bakubye abantu era muteekateeka kinga poliisi okulabika nti order yesuweri ne mugifectinze mutya? Well, ekyo kyabadde kya buli omu kwemulugunyaako, era olunaku olwajjo twakirabye mu ngeri y'emu ne tusobola okuba nti no tutuula n'abasirikale abo ne tubagamba kya bwe bayinza okugenda mu maaso n'ebiragiro bino. Ekiragiro weekiri abantu balina okukigoberera, naye
tetulina kukozesa amaanyi gasukkiridde okuggyako ku abo bagezezzaako okuleeta. Waliwo abamu abadde beŋŋanga abasirikale bano. Of course toyinza kulusuubira musirikale kumweŋŋanga naye n'atuula butuuzi awo, ajja kukozesa eryanya erisaanidde okulaba nti nno azza embeera mu nteeko. Abalala abasirikale baffe twasobodde okwogera nabo okulaba nti nno buli kimu bakitereeza obutakozesa amaanyi gasukkiridde. Ndowooza embeera nzikakka mu lunaku olwaleero. Communication yakoleddwa bulungi, twabadde so strict ku abo bonna abalabiddwako nga bakola ebikolwa ebyo, tubasaba obutaddamu bikola. Ndowooza embeera simbi essaawa zino. Thank you. Eranga omulungi yatulaba yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alangirira nti ennaku zigenda kubeera 14 era nga mu nnaku 14 muno mugenda kubaamu ebikolebwa ebyokuteebwa mu mateeka oba ebyokuteebwa mu nkola omuli okubeera nga emmotoka ezivuga abantu eza public means of transport okuli taxi, coaster bus ne boda borders ne butukutuku tricycle tebujja kuddamu kusaabaza bantu okutuusa ng'ennaku 14 ziweddeyo. Ate nga baba boda baweebwa enkizo ey'okusigala nga bakola singa nga babavuga ebitereke oba emigugu oba nga batambuza ebintu ebitayogera oba ebisolo naye sa abantu wabula nga ate zo taxi tezikkirizibwa kukola mu nnaku 14. Ate nga bo ab'obutale abakkirizibwa okukola be batunda emmere bokka, abatunda ebikalo omuli engoye n'amasimu n'ebigwa mu kkowa eryo si baakuoperatinga paka ng'ennaku z'omwezi ennaku ziweddeyo 14. Wabula nga olunaku olwasookedde ddala okuteeka ebiragiro bino mu nkola lwe lwabadde olunaku olwajjo era ng'olunaku olwajjo bingi byakoleddwa ebikwekweto. Mu bikwekweto bino boda borders ezikunukkiriza oba ezisoba mu 10 ze zaakwatiddwa n'abagoba baazo era ng'ensonga lwaki zaakwatiddwa bano baasangiddwa bavuga abantu ne zikwatibwa ate nga baali baagambibwa balina kuvuga bitereke byokka. Bwe nkujjayo eyo tugenze ku mmotoka wonna omugatte emmotoka ezisoba mu 10 ze zaakwatiddwa era nga mmotoka zino taxi ze zisingamu obungi olw'ensonga di taxi zasangiddwa nga zitikka abantu oba nga zisaabaza abantu ekitakkirizibwa. Ate ng'emmotoka ez'obuyonjo ezaakwatiddwa olunaku lwajjo zino zo zasangiddwa nga zitwala abantu abasukka mu 3. Abantu abasatu bano aboogerwako be baliwa nti bw'obeera n'emmotoka ey'ekika kya Primo oba ekika kya Mark X oba Mark 2 oba olina okutwala abantu babiri, ababiri be basaabaze, omu ye ddereeva era gubeera omuwendo gw'abantu 3 mu mmotoka emu nga bino byonna biragiro ebyayisibwa omukulembeze w'eggwanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni era nga abasangiddwa olunaku lwajjo nga bavuga abantu abasoba mu 3 oba nga bali mu mmotoka abasoba mu 3 zaakwatiddwa. Then bwe nkujjayo eyo eriyo n'abaakwatiddwa mu kaweefube w'okwagala okuteteeganya abasirikale nga bakola emirimu oba obstructing officers on duty era nga nabo baakwatiddwa. Wabula nga bw'abuuziddwa ku nsonga y'ababodaboda agambye ababodaboda abaakwatiddwa nga bavuga abasaabaze zaakubaddizibwa singa nga baba bazze n'ababeeyimirira. Then bwe kituuka kuba emmotoka era nakyo baakujja n'ababeeyimirira emmotoka zaabwe zibaddizibwe. Wabula nga ate abo abazizza emisango egya naggomola ng'okukuba abasirikale n'okuteteganya abasirikale nga bali ku mirimu okuteeka ebintu bino mu nkola bo si baakuteebwa kati bano baakutwalibwa mu mbuga z'amateeka bavunaanibwe. Sigenda kubanga nsukka wano Ibrah Mukasa gemanya gange njala kobaza timu jenkoze nayo tutunuulira day 2 olunaku olwokubiri mu nnaku 14 ezateebwawo omukulembeze w'eggwanga nga mu nnaku zino 14 temuli taxi egenda kusaabaza basaabaze, temuli basi ya kusaabaza basaabaze. Emmotoka ezikkirizibwa okukola z'emmotoka ez'ekika kya loole kanta fuso ezigwa mu kkowerero era nga zino zivuga ebitereke ebitayogera oba ebitereke ebitassa omuli amakutiya omuli emmere n'avuga amataffaali okkirizibwa osobola ogajja kuno n'ogazza kuli. Wabula nga emmotoka esaabaza abantu erina kuba mmotoka ya buyonjo private means of transport ate ng'era eno ebeeramu abantu 3 omugoba waayo omu n'abo b'ovuza ababiri gwe muwendo gw'abantu 3. Then bwe kituuka ku
obutale obutunda emmere bo bwasigadde bukola n'okutuusa kati era nga bwonna across the whole country bweriisa nkuuli. Ate nga bwe kituuka ku arcade oba amaduuka, minisita avunaanyizibwa ku by'obulambuzi n'ebyobusuubuzi Trade and Tourism Honorable Amelia Kyambadde ye yalagidde aba arcade baddemu okukola wadde nga bamuswaba nnyo nti waliwo n'arcade zentuuseeko nga zo mu butuufu tezikoze wadde era nga mu bano abeerisiza enkuuli ne basobola okuggulawo be babatunda ab'amadagala aba pharmacies baguddewoko n'abatunda ebyamasannyalaze waggulu eri Nakasero nabo baguddewo ne booperatinga. Kino kitegeeza ki nti kati tugenda kuba tubala counting down the 14 days ennaku 14 zino bwe zinaggwerako nga tumanya ki ekiddako era kyekiri mu ggwanga. Wabula nga ate amawulire agaliwo kwe kubeera nti Uganda ewezezza omuwendo gw'abalwadde 18 gye buvuddeko yali omu ne baddakaawo ne babeera 8 from there ne bazuulayo abataano okuli n'omwana omuto ow'emyezi 8 n'abachina 2 n'omwami omusuubuzi w'omunnyo mu bitundu bya Germany eyo bambi atatambulanga nako era nga talina na ssuubi litambula bambi naye obulwadde ne bumubaka. Then olwaleero luno wootulabira kati essaawa eno era bazuddeyo abalala bannayuganda 4 abalina obulwadde buno. Kino kitegeeza ki nti tuli mu muwendo gw'abantu 18 abalina obulwadde bwa COVID-19 ate nga ku muliraane Kenya yo baregistarinze sofa omuntu omu ye yakafa obulwadde buno. Ibrah Updates gemanya gange sigenda kubanga sukana njala kubaza timu jenkoze njala kubaza Idris Lukwago ne baze Tone Senabulya Daniel Mugoya ne Kiza Clement ntumire ne mwanyinaze Deborah webale nnyo kutuyambako ku research wanne wali era nga nkugamba nti mubere bulungi tukwatagane omulundi oguddako era ngo olwaleero tutunuulidde nnyo obulwadde buno bukosezza butya ebyenfuna. That is economy mu byobasuubuzi wansi wali. Then we crossing over okudda ku poliisi eno tutunuulidde abakwatiddwa n'ebyakwatiddwa era nga abagenda okweyimirirwa benkunyonyoddeko abatonotono omuli ababoda n'aba taxi bakweyimirirwa after 48 hours zennaku 2 nga bazze n'ebisaanizo by'owa poliisi okusobola okubanga weeyimirirwa. Atagenda kweyimirirwa kati yoyo omuntu eyakoze obstruction nga obstructing abasirikale okukola emirimu gyabwe mulimu ne betuwalabye nga bakuba abasirikale n'abatomedde abasirikale. So abo bo issue ezaabwe za kugenda mu kooti. Ibrah Updates gemanya gange nebaza abantu abampereza message wanne wali ku nsonga ya gloves n'akantu kano. Mwebale nnyo mwebali ddala mubeere bulungi mweraba.